Atendezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo ewaawo mbogombogo kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira weewaawo balamusizza mwenna bampuliriza ansubire nti muli bulungi mu biti byammwe ebyenjawulo mu buwangire bwammwe ebyenjawulo weewaawo mu kika nabadde mbuuzizza ekibuuzo kino naye engeri Mulangira Jjuuko asobodde okubeera nga alambulula ku nsonga y'Abamweyana okubeera nga twabuzaabuzibwa Omuzungu y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga nvaayo nnyo okubeera nga ntaggulula mbalage oba nga mbakomparingire nti emisambwa gino egiri ewaffe gye gimu era egisangibwa ne mu Bazungu ne mu Bacyayina ne mu Bayindi weewaawo. So basically audio ezisooka ebbiri Mulangira Jjuuko lyasomesezza ku jjajja Bamweyana gwe musambwa gwe gumu ogumanyikiddwa nga Lusifa mu Bazungu. Naye obuzibu Abazungu bwe baafuna nti baafuna effamire 13 bo abaategeera omusambwa guno mu kugutegeera mu kifo ky'okubeera nga bagutambuliza mu nsonga ey'okubeera nga batereeza obwakatonda bwabwe kitegeera then bo baagukozesa mu pre endala. Ekisooka kye njagala mutegeere era nga we mbannyonnyodde awo waggulu mbagambyeko ne mbagamba nti mu lubereberye jjajja Bamweyana omuzungu gw'ayita Lusifa yali nga tazannya paati ya kizikiza. Naye kitaffe Tonda ne Maama Namugereka be baagamba nti nga tugenda mu ssomero tuyagala tufuneyokko omusomesa kyemmanyi kuwa bajjajja abali ku level ez'ewaggulu tuyagala tusomeseeko omusomesa ye ng'ajja kubeera nga akola ebyo omuyizi by'ayagala akole naye mu kizikiza okitegeera mu ngeri y'ekizikiza era ate gwe baakwasa ekitangaala ye jjajja Namuzinda mu Bazungu yamanyikiddwa nga Archangel Michael mukitegeera. So kiringanga muzannyo gwa katemba waggulu nkozesezza example eya Beni bamuyitaani Senkubugesi si Senkubuge Beni azanya mbakayimbira omwami oyo yazanyanga nnyo mu negative way emizannyo gye gisinga nga gibeeramu kutta gibeeramu kuwamba mu ngeri eyo nga ye azanya prayer kuwamba era abantu baatuuka ne extent ey'okubeera nga bamulumba wabweru wa stage ne bamukuba n'eccupa n'abagamba bannange nze wali mbeera nzannya naye sibeera nze wabweru ndi muntu ki mulala okitegeera. Kati yeeyo kubanga it was kyasabirwa kitaffe Tonda ne Maama Namugereka era oli n'avaayo Kabaka Bamweyana oba jjajjaffe Bamweyana omuzungu gw'ayita Lusifa n'abeera ng'ajja kuzannya dark side. Naye tekitegeeza nti nno alina kubeera nga buli kiseera omutambuliza mu dark side kigezo eri ggwe nze nange okulaba nti w'obeera ng'ogenze mu dark side oba ng'opuleyingirwa mu dark side
ogyeewo ekizikiza ekyo okigyeewo otya? Kitegera okigyeewo etya? yebeera tasikiyo nga ggwe naye nga gino emisambwa gye gimu. So ezo famire kyose zaakola, famire ezo zaddira ne zikulembeza ssente. Kitegera zaakulembeza okukola eso. Tomorrow, 9:45 to be here. 9:45. For test. Okay. Yeah. Night shift will go first for the testing. Okay. Okay. 9:45. 9:45 to be here. All right. Okay. Okay. Munansonyiwako ku nsonga eyo. Kati famire ezo zo weza discovering ekyama ekyo ne zigamba nti zo teziyagala kubeera nga zitambulira mu kitangaala. Ze zimanyikiddwa nga famire 13 ezikola Illuminati. Zo ne ziyagala ze experiencing obulamu bwazo oba famire yaazo oba zitambulize famire yaazo mu kizikiza. Era wobeera nga weegendereza abantu ba Illuminati bagamba follow the money. Era sente zaabwe zibeera za kicupuli, era nga kituufu sente zibeera za kicupuli, era zezeza bamweyana ng'obeera omuzannyisizza mu ngeri eya ekizikiza. Naye omusango tegugenda eri ye kubanga ye ali mu kitangaala. Waava ku siteegi, katugambe nti avudde ku siteegi ajjeeyo ewuwe, yeddira mu kitangaala. Era toweewuunyanga ng'ovudde wano ng'okuloosinza ova ng'opaasinza ova n'osanga bamweyana oba Lusifa nga ali kumpi ne taata. Kubanga ono just prayer. Mu ssomero ery'okutusomesa engeri y'okwezuula n'okubeera nga tudda mu kwagala n'ekitangaala ekyo tulina okubeera nga tukola ki? Nga tutambuliramu. Kitegeera. So y'ensonga eyo lwaki njagadde ntangaaze ku musomo guno engeri nga mulangira wagusomesezzaako nkubakattirize era mbakomparingire lwaki Abazungu bamuyita oba omusambwa oguyitibwa Lusifa mu Buganda yaani? Ye omulangira bamweyana. Kitegeera. Naye toyina kumweyalagaliramu mu nsonga ey'okubeera nga akusalira ddiiru oba akukolera ebyo ebyamangu. Nedda tasikiyo nga student okulaba nti omutereeza nakkalira n'osobola okubeera ng'ojjamu ekizikiza oba amaanyi gonna ag'ekizikiza agabeera ga playingibwa kubanga ye nga ye si kizikiza. Wabeera nga muyizi ye yayita dda naye ya offeringa actor. Kitegeera. Ya offeringa part ya ku actinga mu ngeri ey'ekizikiza nga akola ekyo gwe ky'oyagala okole mu sayidi y'ekizikiza. Kubanga okufa tekuliiko nti mu nsi y'emisambwa nti kufa kubeera kufuulibwa. Kyova olaba nti nno Illuminati basala abaana bakola ki? Mugenda bye tugenda mu maaso mugenda kulaba era bagenda babuulira kiki ekibadde kitakinga place. Naye tekimukwatako kubeera nga ofunye idea ey'okubeera nti obusala omwana akuleka, naye omusango gubeera gugwo. Era ne weeyagalira mu ekyo noonya omusaayi
n'akunywesa omusaayi n'akukolera ki n'onyo ebyo ebisaayi bye basooka okumala okutokyalingirako abaana nga gwe olowooza nti oli ye mukama wo nti ye nannyini darkness. Nedda. Kyova olaba nti nno mugenda kugwawo egunda after thousands of years nti abavuddemu kubanga essomero ye wa kitangaala. Naye tasiki yaffe yali ozudde otya nti ono actor wa kizikiza omukyusizza otya omuzze mu kitangaala. That's it. So kyekyo kyembadde njagala okutangaaza. Jjajja bamweyana y'omu Lusifa, ffe lwakuba nti tubuukira ate ne tumuyita sitaani. Naye sitaani eyo planet oba kye tugamba nti bajjajja abatwala ocosmos kwe tuli mwe batuula, kitegeera gye bayita Satan. Naye bano families ez'ekikola kizaafuula ebintu ebirina okubeera ebitukuvu ne babifuulamu ne babifuula ng'ebyokuti eby'entiisa, kitegeera. Then Archangel Michael akola ku kitangaala, ffe waffe yamanyikiddwa nga namuzinda, era yajja n'azinda. Ensonga lwaki wabeera nga bajjajja bagenda kubeera nga batongozza ekifo kyabwe kye bakola ki, basooka ne baweereza jjajja namuzinda, kye babeera bategeeza nti bajjawo ekizikiza ekibeera kitudde mu atmosphere awo, basobole okubeera nga bajjuzaawo ekitangaala ekyo mwe balina okubeera nga batuula, emyoyo giri egy'ekitangaala egifuga. Oba ffenna gye tulina okubeera nga ettasiki yaffe okubeera nga tudda mu kitangaala ekyo kye twavaamu okuva mu lubereberye. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Weewaawo ndi kitangaala, mbasindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikire kwagala, ndi ddembe nkusindikire ddembe, ndi bumu nkusindikire obumu. Weewaawo akuume atakuumira mpeera.